Weba computer tukamenya bakuteramu command. Mukama watuyamba okutulagira byayagala otulaga. They are the spiritual monitors bye bituketera mu nsi y'omwoyo eyo mu byatupangira ki Sitaani agamba ki Katonda agamba ki ebyo obanga genzeko ku source okumanya ki ekigenda ofuna updates. Kati brother Dan osobola okwerotanga oli munene mu kirooto. Segeza kingenda funa set. Tugeze banani asinga obunene mu Uganda. Straka kyali munene. Badengera gamba kasuku ne kasuku akoze. Kasukus ani asinga obunene Zubeda munywedde. Amanyolo olugambo lwe babera mu. Ali Zubeda yageze. Muntu kimunene wano gwe mmanyi. Straka kyaliyo. So atakyalabika ayinza okuba yakogga. Ayeka yakogga. Vijay Junior ne Simolo bulungi. Ne Simolo. Junior Simolo. Ne Simolo. Era doboze teri mufanana. By the way. Kati tugeze ngo ne wera bango oli mabigi. Opinduse. Mu kirooto. Nga tochana na wosiza. Nga nensi kyeyike. Okadumula kasanuse. Nababa mu lutuzeeyo okusoma. Naye kati amakulu awo ngenda gakulaga. Ogenda gatuwanga ganja. Okusoma si kibi ne waliwo bwe kibeere ekibi. Tuwuliriza amatuga twakuwadde dda. Kati bw'olootanga okola ekibuzo ky'okubala. Olwota okola ekibuzo ky'okubala. Buli pepe ina amakulu. Anti kyengezaako okulaga. Sabula. Olwota okola kubala. Puliriza bulungi. Ate abantu baloota nnyo okubala. Naye tebamanyi mu makulu gaakyo. Olwota okola okubala. Bw'olootanga okola okubala, ekyo kitegeeza Mukama ali kulaga otegeera enkola ze. Katonda wakubala nnyo. Katonda wakubala. Ntula n'ensi yagikola mu nnaku 6 n'awumula olw'omusanvu. Naye kituufu Katonda bintu byonna bikolera mu perfect numbers. Naye Katonda bibaako ababala. Katonda nze bwe yannyo okubala kwa Mukama kuzibu. Nze waliwo kyentunuulira ne nga Mukama I salute you. Nga kiki. Ffe tukimanyi ti 1 + 1 ofuna ki? 2. Abaana abali mu P2 P1 bo bagamba 1 + 1 agamba 11. Kati ate bw'olootanga okola science ekyo kisonga kugundi. God is attributes of God. Attributes nkimanyi mu Luzungu naye mu Luganda sikivunula. Nature of God. Yeah. Nti God is love. God is faithful. God is Katonda naye abayagalaga manfaanana. Ati nga lutandika Yesu yebazibwe muri muti eno bannange Yesu alokolera awonya kumbe tutegedde nti wa Haji. Haji teyanyega yagamba mubeere kawo nzija ne tugamba bambi atwagadde aleeta butebe. Aleta kutuzi. Yajja najjambia. Awo enjiri we yakoma buli omu yakwata uwe. Mwesanga ku church. Twesanga ku church. Nze nadda muzi waka saddayo ku church. Kubanga ate bw'ova onzira wakanti. Maddayo kubuulira enjiri. Twaddayo yakusande ddako. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito. Bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira Administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira Director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. N'olwaliro nkwaniriza ali naffe era asimye okutwegattako. Ekyenjawulo mu leero
kasukendeke musumba abalamusi nga sina kye nakoze kitala musumba soko gende maso abalayi baffe abalaba Expo TV mwe bali kwagala Expo eno number 1 channel mwe bali kubeerayo amina kusanga okuyigirizibwa ate wetuva tugane podium sawa 2 kitundu bane mubere kone ku podium no abamu mukirabanga tali spiritual nyo bagira bange yokusaga naye wabawo okuyiga kubeera informed manyi omuntu someone who's informed manyi waliwo bintu bibiri waliwo abantu nga bali deformed kuba deformed deformation nganza njimanyi mu objectives ne mu bantu jerisebo ali deformed yabe yazingibwa taina ali awo taina kumanya yagongobala bulwabanga bako kyalowooza nga kiba yazingibwa kyokano nekinuma abamu bali deformed ate nga alina smartphone kubanga this is a TV, this is a phone, this is a what, esimu yo buli dictionary, this is esoko ya buli kimu. Yes. Kati gwe obero tyanga tomanyi ngoina Expo. Yes. Ngoina esimu. Yes. Ngoina internet. Kati katonda oli muddawa nga weekwasa nali era simanyi samanya kati nze ndaba brother dad ndete abantu wanene enjiri nemba somesa naye omuntu nolaba nga okola video ne batagisa kunyonnyo birowoozo ekinuma ku bantu awo jaba bagenda baduka misinde naye gwa abayitide kigambo kyabwerere kize free kikwata ku mwoyo kya mazima ne badde hanka koza nja kugira be yedde ya musumba Peter choka bajja ko yabasamiza babira bamangu bulungi nikatambula so nkwegayiridde leka kubeera deformed kumulembe guno if you are deformed become reform you reform accept to reform. Yes. Kati abamu fe tuli informed. Ate waliwo n'abamu abeefula nti ate gwe wayiga nnyo naye munnange ebugambo bunene obusatu bukubeeremu. Waliwo ke bayita learn, unlearn and relearn. Waliwo ate bye twayiga nga tubiyiwa ate n'oyingiza ebipya kye bayita unlearn. Bye wasoma. Learn, unlearn, relearn. Chito. Waliwo byogira boto obadde nayingiza kasase. Nakyo kyetaga. Nobera updated. Yeah, tokola update. Yes. Ngabo labe simu eno. Waliwo bwetuka ne kusaba updates. Version izikaddi. Damoyo munguzeeko. Kandi lwaki fena fite twekola mulimu. So sigwano wokka osanga okuyiga ndi n'omwana Dani mwe bali kubeerako esimu yange 0756 12 9 naawe abuuza nkwaniriza sina tabu abayimirira naffe mu kugula ettaka abayimirira naffe kwasa tumwolu mukama abawo omukisa nze musumba Sekitole ku Peter. Nange era kijja kwerabira kuyisaawo obulango mwezi ogamba asoseza musumba tubali tumuwonya obulango nedda bassewo ne banya obulango n'obukuba nakawuka tulinawo ettaka liri mu Kajjansi Town Council liri ku bugazi bwa 4.82 acres. Amanyi okubalira ettaka mukiraba nti bisawe bina ndowooza bisawe bina n'ekitundu. Accurate bisawe bina n'ekitundu. Ku Kolansi kwenye bali mukola Kolansi kati ku main road. Mazalo gena kujja utakede egazi bweitu nga tali kutaka kukubo kwenyini oyagala kulima oyagala kola maka oyagala somedo banaye mujje musoke mutuwe kutaka eyo mulawe bulungi obuliriko banaye bana mwe natano kaba amaziga nga mbega irira onyola kasono leo oyagala nakawa kyoka kyomugamba akyetaaga obamba koleze kibu mutegere byenjogera naye nga mukube ku namba ya simu 0777 09 nyanya 2 oyagala kumanya ebiri kwatako in details oyagala kulituka kettaka byonna sonkubira tubeere nga twogera. Expo tetekolebwa muntu atudde wano. Expo osobola okuba mutera nakwata sokukwata soda sokukwata mukulu aba sokukwata ne musumba Peter ayinza okugwako ayinza okubanga kukola ali ku Expo n'okuba musumba Peter nakola ki nabanga akuddamu so feel free okugenda mukyenda gobanga otuukiddeko tujja kubanga fena tukolera ekintu kyekimu kyenyini kyobanga weetaaga. Alpha Media Production, quality videos, quality images ate ku lower price byasinga okukolagama nti wonna wooli mu ggwanga onako ku namba y'essimu 0777 09 mubeere nga muba butoola ku bifaananyi ebinyirira. Ayagala okumanya ebisinga ku Alpha gendako ku TikTok
tekamu Alpha Media Production njokola ku quality images zakola ebifaananyi ojja kulako nawe otegeere kikyenjogerako ojigambe nti simala omazibudde okunnyonnyola wano naye asigale nja kubanga bakunnyonnyola nga tugenda mu maaso Musumba aina byaleese nabagamba nti Musumba wampita nzija misinde kuba manya tugenda ku Kingdom Business. Olwali twagala kwogera ku birooto mwe mwenna abalota ebirooto olota nnyo okola ebibuuzo. Musumba akonye watulumedda olota okola ebibuuzo commenting ogambe nti ebibuuzo exams kati ebirooto ebiri challenging olota okola ebibuuzo kyokka ate nga tosoma okubuulizaako omuntu ali eri kyemagenda okubuuza nti ebibuuzo ogamba nti ebibuuzo otegeeza ebyokuwandiika byokka oba nsobola nokuba nga ndi mu kibuuzo ng'ekyokulima oba ekyokusiba enviyo mba nga nkola bintu nga ebya DIT soka otanga nkuba bulooka ndi mu kibuuzo kya bulooka okola DIT muli ati basomesa okuba bulooka izo kubanga ndi supervisor imide waliwe ndi katiba kale ife tutwale ndi ekibuuzo ekibuuzo kyonna olota okola ekibuuzo gano ge makulu g'ebibuuzo olota okola ebibuuzo byonna nze sifaayo okubaja bulooka oba okola kino kasoma mu kibuuzo ofuna feeling nti ndi mu kibuuzo kati ngenda kuno gattako ne kiraasi olota osoma ate fe abatotanga tugendayo naba abamu olota ozzeeyo okusoma naye kati amakulu awo ngenda gakulaga okusoma si kibi naye waliwo bwe kibeera ekibi tuwuliriza amatuga twakuwadde dda kati bw'olootanga okola ekibuuzo ky'okubala olota okola ekibuuzo ekyokubala buli pepa erina amakulu anti kyengezaako okulaga sabula olota okola kubala puliriza bulungi ate abantu baloota nnyo okubala naye tebamanyi mu makulu gaakyo olota okola okubala bw'olootanga okola okubala ekyo kitegeeza Mukama ali kulaga otegeera enkola ze. Katonda wakubala nnyo Katonda wakubala ntula n'ensi yagikola mu nnaku 6 n'awumula olw'omusanvu naye kituufu Katonda bintu byonna bikolera mu perfect numbers naye Katonda ababala Katonda nze bwe yannyo okubala kwa Mukama kuzibu nze waliwo kyentunuulira ne nga Mukama I salute you ffe tukimanyi ti 1 + 1 ofuna ki 2 babaana abali mu P2 P1 bo bagamba 1 + 1 agamba 11 Oshimanya walibi yo wakwate na tekaone eno alaba 10 ate gwe otekawo boti ate ozikyusa naye Katonda ate yagamba 1 + 1 = 1 emwe bulira mu ndala erimu powers anti era kyolaba agamba nti omukazi analeka kitaawe nayabeera ne mukazi we ne bafuuka omuntu atya yego abo baba bafuuse omu naye tolina ngeri bw'omuwakanya mu kubala otandika otya tokirizibwa kati sobola olota okola ekibuuzo ky'okubala nkola za Mukama abayagala osoma entegeera ze enkola ze kati bw'olota okola ekibuuzo kya oluzungu oba language paper awo language paper kijagala okuwulira Mukama ayagala otereze enjogera yo n'abantu ba ne Katonda language your communication with God and people enyo jolitinga mu ne Katonda ninge jolitinga mu n'abantu kubanga abantu abamu walokoka naye enjogera yafa nga yafeetya tomanyi kwogera nti anafuuka musiru nti oyina wanvuma muddambuzi Katonda ajja kulaba sekyo naye naawe oyogera obwaguka bubwagusi bakubagguka tomanyi kuliretinga n'abantu okimanyi brother ni mulimu abantu nga n'okulizoninga tasobola waliyo omuntu atamanyi kwogera kaso nteka by'okulizoninga ajja kuvuma ajja kukuba awo gye bali ye ebirimu okulizoninga era olaba kati wano ku podium wano olaba wano waliwo abantu nga tebalijjawo ne obufooti nga kye kibagaana ati bw'anajja n'omukayanyamu katono ng'akuyodde oba mujja yomba mwizo vaawo nga kamere mukuba nkube ne muvaawo mwenna bambi era olabira nti kundi
tamanyi kwogera n'abantu tulina wano tribe gye tumanyi ne wabazze mu mirembe nga nakyakusaba uje wayogera naawe ojula mugamba nti ote basabe wammwe naye nga ye alaba kwesiza olulimi lukyasinza okubeera polite naye nga mulimu n'abo abantu kati abantu bw'olota nnyo okola pepa y'oluzungu oba language pepa Tereza kaga muna Tereza how you communicate kubanga mulimu kati olaba kati ffe ba pastors ffe omuntu ne bwakunyiiza ate gwosigala oseka wanatuuka wao kubanga kati omuntu ate bwakunyiiza ate n'omuvuma pastor omumazo kwawula kati so oluzungu luno kama bagamba Tereza communication yo nani n'abantu nange yes kati ate bolotanga okola science ekyo kisonga kugundi God is attributes of God attributes nkimanyi mu luzungu naye mu Luganda sikivunula nature of God nti God is love God is faithful God is kaluna naye abayagalaga manfaanana Baluwa Yokaana emunnya 8 egamba nti whoever loves oye n'amanyi Katonda ayagala buli bwoba ng'omanyi Katonda oba naawe okola ki era oba nga tomanyi Katonda bw'oba toyagala tomanyi Katonda because God is love so attributes of love science attributes of God attributes of sorry God kasitolo utanga okola ekibuzo kya science togamba nti ogenda fuka muna science nedda baba oba tomanyi kikula kya Katonda gwoweereza so yes kati ate bw'olota mukola SST oba gwe bayita social studies ekyo omuli physical features ekyo kyekiringa wamu ne geography abagenzeko waggulu kati ekyo Mukama abakugamba nti tunuulira nnyo history wo lumbaganako emirandira gy'emabega tunulako mabega envaayo amajja go envaayo history obuvo otuusa otyawo muzova emirandira gyo kubanga ndibwo lutanya okola SST oluusi ng'olina kyosabira obuuza naye Mukama kiriwo ekyansiba okola SST awo manya soko oddeko emabega eno osabire amagenda go bwandiba obusibe bwo buconnectinga n'obuzaalirwa bwe wammwe waliwo ekikusibye naye nga kiri wammwe kati agamba soko oddeyo olumbagana ekyo kyandiba mu kika kyewammwe omirandira abantu bagamba nnyo nti nze ntunula mu maaso naye ne balira nti oba mu mazzi ekyo nekikusiba okugulu ne oba owuganga aliko topiro tosobola kikutula olina sobola kudda mabega olyoka oveeyo olyoka obbulukuke kituufu ddala so ezo pepa zennya zasobola okuloota kati mu pepa muno oyinza okuba oloota okola aye n'ofuna makisi ntono gwogera okulaba okola osobola okuloota n'ofuna ne result mu kirooto ofuna oba ne notanga pepa njiri mujukala naye nga kyenkola pepa enkuba okufa obufi nga tobitege luso okoppa bikoppe mu kibuzo no bakopperamu okoppa bikoppe buli kimu tokimanyi obeera oti mu pepa mu kirooto oli mukoppa okoppa bukopi olingiza ba neighbor oluso olunozingako pepa n'ofuluma naye wabweru ogende mutoyo gikolere semuliraho mutanywa kirooto gye bali nze mpulidde ebirooto gwe Brother Dani abantu balota ebintu gwe mpulidde olaba gwe bwotandika okuvunulanga ebirooto nze mpulidde ebirooto nebyotakkiriza nti gyebiri kale kyenfunyumiriza kiri era wekiwulidde oli yaloota eggi naye ng'enjuba yesooka nekuddako ekyeru ate ekikuta ekikuta ky'eggi nekisembayo munda nefa kati gwe ekyo kirooto wali okiwuliddeko era musumaze badde muwakanya ngamba kirooto tekisoboka gyebiri aho yanyize bunyizi kati okirabye osajja gambye abeera out of order
Ebiroto gye biri. Kati mukyoto so okulota ngokola paper nenga paper yekukola mu buli kuba okufa obufi. Nekukuba. Notuka nokoppa. Notuka nokoppa obuguno ofunye mu 02, ofunye mu 20, ofunye mu 30, ofunye mu 40, oli mu F9 mu otambulira. Oli mu mwenda. Ochimanyi fe tukola paper no va nandi muzikola. Ochimanyi fe tukola paper no va mu ofunye 9 ofunye 10 na 5 kali bokola blood dan paper no funa 3 no funa 2 no funa 00 ate goma bubinyo no funa 5 no funa 6 paper jikubire ddala 10 kinana no funa 00 nzera one neba tambula mu distinction no funa 00 nzera one neba collection obo ina kusaba nnyo obo ina kusabira ddala nnyo kikutagulu kukeko kikutagulu kubanga kitegeeza mukama ayagala kukozesa naye okyali bubi ebibuuzo either biraga promotion or demotion kati wembikola nembiyita mu kyoto kyekimu. It is a promotion life. Mukama kitegeeza mukama bwe budde mukama akuteeseteese bwe budde akukozesa tugeze budde ogende ku level tugeze nkoze SST ne muyita ekyo kiba kiraga ndi ready okuyingira mu lutalo okugenda omaaso oba ne wesisaba bimaze okutuka ebiroto tubisabye ne obolose kirunyo obolose kibi so amba ready okuyingira mu lutalo luno Rwanda's olw'ejinava wenchokola n'enkigwa kitegeeza nasoka kunonya Katonda kuba sina manyi galumba ekitegeeza ntoyimide bulungi ebyo bolabaawo teweetegese nga bolabeera omwana yenna akoze obubi wabeerawo ensonga abayisamu ka test yawe wabeerawo ensonga kati ekirala kikino yamisanga classes oluusi abatasaayo mwoyo abadde azanyiranga mu lessons wabawo ensonga oba ne natural entegera nga erina obuzibu nga muntu ayina tugamba nga yes sinkima nga kyennyanja atosobola kukwata nkima gamba mwona muwala mpa omuti ekyennyanja tekiyiza oyinza okusanga ye obusobozi buli mu kuzannya nga itebyeno mu bikira so kati awo mukama buli bwoba opafominga bulungi mu birooto ekyo kibeera kirungi kati waliwo ate abantu ayerootanga wakoma mu P2 kyokka oli mu P2 oba oli mu P1 nga gye wakoma mu byaddala mu byaddala noloota ng'ogirimu oba nga wakoma mu P4 oba nga wakoma mu senior 4 oba mu senior 6 noloota ng'okola P7 kabonero kakulemererwa okulota ngozise mabega kabonero kakudda mabega ate wanotanga ni kibiina kyekimu ekinyinyi kyenalimu nakira kibi nakira kudda mabega kuba kati emyaka gy'oliko mu spiritual world tuba tukusubira wa you advanced mu buli wakoma omwo naye mu nsi y'omwo yudua wayongera ate osobola okuba nga oli mu P1 nga wakoma mu P1 mu buliwo oba nga tewali nnyo ku ssomero ne wolotanga osoma university ekyo kyali nkanza ate kitegezaako it's a sign of promotion okuze mukama mwete mukama olaba level mukama kwakulabira akusindisa waggulu kino tekiri kinyaga okubuuza tekiri mu layini ya kino ya bibuuzo ndoza kibi connected kuba ntera nnyo okuwulira abantu abagamba nti nze n'oluzungu tetugatta nnyo basimanyi olungi luzungu naye naloose nga nkuba ekingere nga nfuuwa buvuyi ate by the way omwoyo omutukuvu ayigiriza oluzungu ennimi ekiba kirungi okulota nga oyogera olulimi lwotamanyi mu buliwo era wano lwakuba ebiroto byange birala gyebiri eno ekyo nakyo sebo kirungi era bw'okisabira mukama kankubulire omwoyo omutukuvu ono simanyi bw'omutegera oba omuntu andaba omwoyo omutukuvu alina obusobozi okuyigiriza kyotamanyi era ye musomesa era bwe tuba twogera nti bwe tuba tugamba nti tulina omwoyo omutukuvu tumulabira kutukozesa bintu abalabi batasobola awo nomanya nti oliko ako ali naawe ne olaba nga abala kibasobola gwokiremwa yakwabulira dda kati so nja kusomesa ku wano olabira ku kintu oliko omwoyo omutukuvu obubonero kwolabira nti oliko omwoyo omutukuvu nembe temanyi buli muntu wamulina oba tugamba ne oba ng'oli mwono asenguka yasigalawo ng'akuba akama nekikola asenguka atukanagamba ati mukati onsuseeko kati level gyogenzeeko oyingidde advanced level kankwesonyiwa waliwo ebintu byokola nebimugoba omwoyo omutukuvu akusenguka wantondo ojjukira asunguwala tayagala bintu byakumugatagatawo asunguwala sijjaga nti wantondo naye asunguwala
Era omuntu w'entondo yasunguwala. Era Bible ga temusunguwazanga Mwoyo Mutukuvu. Befeso 4:3. Ate nga asunguwala ba. Because a Holy Spirit is a person, so it has feelings. Ahulira obulumi. Afuna obujja. Byonna bifuna. Kati so ebyo bwoba ng'olootanga wakoma mu P7 osoma P3 oba oli mu P7 mu class ekitegeeza Mukama abaga aweetereze waliwo ebintu by'okola ebikulemeza mu kirasi eyo ku kino ekibuuzo kyennyini ate okulootanga sesabye bwe nkola bibuuzo nga notaluiza otizikomawo si kibi kyekimu nakyo si kibi awo mba nina okubuuza ofunye mmeka nti 4 nti 4 nti kale engudde ne baŋŋamba nziremu awo ewali obuzibu actually wewerabira nti oliko Omwoyo Mutukuvu era oli mu mafuta mu birooto owangula ate wendutanga papa zonna nzikoze 4 nzitudde mu kirooto kimu anti Mukama kati awo Mukama abeera agamba mu buvo obwo olyoke mu language kirungi attributes otandise okubala ebibala ontegeera kubanga science esonga ku bibala bya Katonda onfuna kati math enkola zange tulyoke ozimanyi omanyi kyekimu eky'ekumi kirungi omanyi kino kirungi omanyi kino kineno kibi kiri eri kirungi ontegeera kati kyo kikulaga nti otambudde bulungi basebo ne banyabo olwaliro tuyina God Heals Herbal Medicine agamba nti wonna wooli eddagala ajja kuba nga alikutuusaako buli kikuluma kyonna totya ndwadde togamba mbu ate nze mpulira baŋŋamba ogenda mu ddwaliro ate simunanga gye tuyina mbu ate ogenda mu ddwaliro ate okuba okufaako ebyo bikola eri God Heals nagamba nti takoma kukuwa eddagala nadde waka n'atuula wamala okuwa eddagala ng'asaba oyo yamuwa amagezi n'obuyinza ne yamuwa oyamusomesa kwa Omwoyo Mutukuvu yatusomesa nagamba nti genda okwate ku muntu oyo bayita nti God Heals yaso ogamba nti bajjajja ne yagamba God kuba gwakirizamu si bajjajja Heals si bajjajja Heals ate bajjajja bahiringo bongera bizibu ku bizibu agamba nti jangu ekimeddagala wado sobola kumutuukako mukubira ku namba y'essimu 0707 0606 49 23 mubeere nga mukwatagana bulungi wonna wooli akwatira eddagala paka ku mulyango obanga osobola okutuuka waali nakulagiye nga gye musobola kubanga musinkanamu ekimu ekitambula malidaadi sana walina omwana asoma mutwale ku Cambridge Junior School bagambe nti mpisa ku expo okutuuka wano primary nursery daycare ate simanga nja kuleka mwana coaching holiday ate simanga ngera bweru nyinza okumala ngenda anko wange nja kumala emyaka nga 5 kwata mwana teka ku Cambridge osirike obala okusirika oje sigala nga uliziganya n'omwana wo bulungi nnyo omwana ngo mufuna bulungi ku masimu ku video calls nga muogerezaganya n'omwana n'abasomesa ndagamba nti omwana wo bamulabye ddala nga abazadde batamukiriza ku missing yo love ya kizadde kwagalwa bane musomba olwo nasoma masomba twalako ku Cambridge banne bayina abasomesa osanga abana nga betumye ku musomesa bati bana bamuwadde haga kugaba kiraga nti bagala abaana bali ekinte bakibakakabuka that's their calling omwana wuli ddala nga omusomesa we ye muntu we tafuna buzibu kumugamba kizibu kye tafuna buzibu kumugamba wamuluma tamutyamu wadde kugundi ku Cambridge bagamba ebintu ebisimanga kuba abaana tubakube tubagire bo babisuula eri abula omwana bamubonereza emuzimba ate nga temuleetako obuvune bwonna nebagamba nti bawa omwana bamusomese ebyemizannyo bamusomese social behavior bamusomese n'ebyomu kirasi omwana agenda okuvayo nga obuna abulina omwana afumba omwana akola emigati omwana amanyi okulunda omwana asamba kapira nze nagamba olumu embanga njogera ku bintu Cambridge byakola nze nenyo tetukayisa n'ennuma nga sinabimalayo kati kankomawo olwekyo musumba waliwo ekirala tusooka tuveewo kale ku byebirooto watu nakyo tutegedde tugire teka mu comment section oba kubira musumba jja kubanga kikunyonyola oso tugamba tebane yawe saategeddewo wekyo twagala sooka tubeere nga tukivaako ko katono wakyo tulagala tukyetagala kulekayo musumba waliwo abantu ennaku zino tubintu twabiwuliranga dda nti wotambuza ennyo ebigere ofuna bazita batya enkyakya okwatika mu bigere okwo naye mulembe guno okimanyi nti wano mu kibuga omuntu omu ku buli 10 batambuza ebigere
mu kibuga ekyebigere ate gena abamu batandika okutambuza ebigere nga bali ku therapy ya sukali oba endwadde ezimu naye osanga omuntu anatambuza ekigere mu kibuga nga Monday to Monday kiri reya batana kubeera balalu naye fe abasiiba mu ngatto tuyingiza mu ngatto buli omu gye tulaga tugendera mu ngatto mulimu kati n'engatto z'omu tulina n'engatto z'omu nnyumba ova mu ngatto y'omu nnyumba oyambala siripa egenda emmanju n'okomawo ofuna ennyumba n'eyambala engatto egenda ebweru enkyakya zivaawa ndyambi tunonyegodi hizo twatubuuza bino oba kirimu amaanyi ameekusifa omanyi sitwayiza nnyo ebintu negagamba nti omuntu oguba guno buli lunaku tonywa amazzi kumbe bambi omulogo yamutuulira lubaale katwagala tumanye nti kiki ekiviirako ennaku zino okwatikako ebigere oba enkyakya kati banyabo ne bassebugwe ng'olina enkyakya zikulemeddeku oyambadde engatto kubanga ekimu ku kigoba enkyakya ngatto olini waba tanaaba nnyo naye nga ayambala engatto waza okunaaba nesasala kutya naye nga ayambala engatto talwala nkyakya baba n'ebiyinja kati ennaku zino nene oyinza kati mulimu abamu nga alina enkyakya nga n'ekigere yakisala enkyakya yasala ekigere nekyatika ogamba basalawo obusazi amasuuka gamazeewo omuntu w'enkyakya nayoza essuuka era basana kugulya tundubaale banno bagula mipiira giriko njola enjola ziri ku bigere ekyo kitegeeza aliko lubaale amulondoola enkyakya omuntu naliko enkyakya leka wagula ekisula ozikuutisa ekiyinja ozambazebasa obuggwa wanakuuta nkyakya lubaale akube lubaale wamavivi bambinza bulijjo neebuuza ndaba abaana ana mwana nno omulungi muwala munyirivu naye maama alina omulimu gwa bbeeyi okoma kutegeera nga ajja ekigere mu ngatto ng'okoma okutegeera kino ekintu kiriko neterineko n'abantu abafa enjala ekiriwa waliwo omuntu banenga enjala tezitegerekeka nga sigamba nti oba yasamba kingi oba nekugenda mu musayi naye nga ziringa oba enjala kiwanuka era ina lubaale abantu abo amayiri n'ebintu bino lwakuba kale tubigayalirira abamu ogera neweewaana ebintu ne taata naye bw'ati enjala yaffe nalabwe zityo kanakala akasembayo tekabeeramu nga mulinga abazza omusango gundi mulimu ate abantu nga tasobola kwambala kigere nga temuli ngatto ati enjala zonna zagongobala dda bwefunyafunya dda nga alinga ze basokolamu obusokozi bati ogera n'omubuuza bannange wali obbanga ne sobi kiki wagwa kukyukya oba so ekyo no kiwanuka yakikola ate kyakigambye ani akikola lubaale oyenna owawamu eyo lubaale wakika so kati gwalina ekyaki okussa ebinja biweddeyo omusaayi gwa Yesu obwegaana emisingi endagaano okube olumbe gumala okakasa nti maze okutuka olyoka ogende wa God Hills so kati ebintu bino ebya lubaale sitani omanya abituteekako manye enkyakya ziringa nga bolaba amabala sitani abiteekako kwawula gwe bayita kati bayita envumbo abakusibyeko kasiiru envumbo si esiru mu luzungu akutaddeko siiru kati ebbala nvumbo enkyakya nvumbo akapaafu k'envi nvumbo olabye so sitaani bwatu bwayawula naye alamba kati nga tuze ku birooto byaffe ebirooto mumanyi mukulu ddaani dreams are for instructions yeringa bakombe tukamenya bakuteramu komandi mukama watuyamba okutulagira byayagala otulaga they are the spiritual monitors bye bituketera mu nsi y'omwoyo eyo mu byatupangira ki sitaani agamba ki katonda agamba ki ebyo obanga agenzeko kusoso okumanya ki ekigenda ofuna updates kati brother Dan osobola okweroota nga oli munene mu kirooto segeza kingenda funa set tugeze banani asinga obunene mu Uganda Straka akyali munene bagamba kasuku ne kasuku akoze
kasukusu ani asinga obunene Zubeda munywedde amanyolo olugambo lwe babeera mu ale Zubeda yageze muntu kimunene wano gwe mmanyi esitwaka kyaliyo so atakyalabika ayinza okuba yakogga ayeka yakogga Navija Junior Vija Junior Simolo bulungi ne Simolo Junior Simolo Simolo era eddoboozi terimufaanana by the way kati tugeze neweraba ng'oliyanga oli mabigi opinduuse mu kirooto nga tokyana nawo siza nga nensi kyeyike okadomola kasaanuse alenga kiri batadde bayisiza ku muliro omukono omanyi nali ndaba ennaku ezo omupiira gw'abanene binene nnyo byonna olyaekigwa kati olina okukola otanga n'opinduuse bwoti mu kirooto ako ekyo kitegeeza have much anointing mbate manyawo mbangira kola diabetes much anointing oliko efuta ne futa extra kanzu kiyinza okuba naloota nako nga ndi munene akati abasinga baloota kino abaloota amafuta oloota ositudde ebidomola oloota wetise pipa oloota gwasenera abalala nze kati nga nze ngambireko kuba kubonaabona okulota nga ndeetese ebidomola mafuta kati nze neeroota nnyo ng'asenera abalala nga ndi kuluzinze asena buli ajja so bambi gwalota bambi ng'ositudde ebidomola toddamu kuweja yinza gamba kyekanze bajjajja bange bantambulirako si bajjajja kyoto kisonga ku mafuta naye kati abo olina kukola okugagira okukisaba okunyweza kiwonge musaayi gwa Yesu kabira Mukama kyolose mu nsi y'omwoyo ekifune ne mu nsi yaki ey'omubiri kubanga bino ebintu bikyuka bulaza ddala totwalibwa nti nkirose aleluya kiwedde wano mu Afrika wano mu Uganda wokka wosanga peace naye nga ate si peace osanga ssanyu naye nga yennaku okirabye osanga jjoyi nga bamuzaala bukizibu mu bizibu kati deka wano nawe ekyo kikuwa ekyokuyiga kikuwa ekyaki ekyokuyiga nti wadde oloose birungi kisabire omubi asobola okikuba toddawo okugamba nze ke naloose nga ndiko efuta kati kantule waka ninde bajje basabire kumbe kwe kulumbibwa n'ekirabo bakikuza olina okubako byokola ebikuza ekirabo ekyo so setotuula mu mpuku ya gundi Adram olwamyoka amafuta teyatula butuuzi nti yagenda mu mpuku ya Adram nadduka agende Daudi era agenze kukuza kirabo era Bible egamba nti n'akuŋŋaanya bonna abatagasa disadvantaged people n'abakolamu ejje so ekyetaaga bw'oba oloosa amafuta ekisabiremu kati osobola okwota nga ate brother Dani olaba ng'ate kati okoze nnyo wenna okoze nga nkenenye kasiribiiti nga bakuyita kasiribiiti omumanyi muntu omutono ennyo namulirako musumba Kangoye yagamba nti ewaabwe yali afaanana bubi nnyo nga bamukazaako simanyanga gongolo simanga munnyo gwa vvu kasiribiiti kasejjebere kasiribiiti ikandu akatono ennyo nga wenna ng'okoze kati oyinza okulaba kati pasita wano munene mu mubiri munene n'omulota nga yenna nga pasita gundi mwogere muleke so ng'oli kasiribiiti mangu kubano waneene waliwo pasita abantu gwe baloota nga yavunda okugulu naye ng'ate mu buliwo amagulu ge gonna malamu naye ng'okugulu kuvunze kuweddewo atambuza kati ka skeleton oba warning nga kigenda kumubaako mubiri birooto nno brother Dani bizibu ekitegeeza kyokulota omuntu ng'avunze aba tagenda kufa andi kati kitegeeza mu nsi y'omwoyo okiraba naawe bakimugamba n'asigala nga mulamu ani akimugamba onoomusangawo talina mbadde nga kati kubako kyakyakirizamuze mumanyi kati nga kati brother Dani kati yeffe kati abakyawuliriza omuntu akulota n'akugamba ekintu n'otamuvuma n'otamukola ki abantu abamu ye kati ogenda mujjawo abasumba abanene obalaba bagaba n'ennamba zaabwe nayo zikwata
abane ba assistant nga mwenda ana yakubusonga ki tinalose pastor ng'afunza okugulu saba etakuda muwade saba ati assistant gwe kati man, how can the man of God okuvunda okugulu can it happen? How tekisoboka na kusoboka so obana mulogo kuliwacha ate je mulogo kijiddewa nguje tokulota musajja wakatonda nga avunza okugulu lwaki gwabidota kwa musinga amafuta ebibuuzo bajja bikubuuza kati buwero tango oli mutono mu kirooto ng'okozi tegeeza you have little anointing toyina mafuta matono bwendo omwoyo tegukyalya bulungi omwoyo gwo tegulidde tegulina maanyi so n'ekyebidomola nkikugambye oba gwasena ekyo kisonga kuki obanga weetisa ebidomola ekyo kisonga ku gundi ku mafuta kati waliwo abaloota nga ali mu kaabuyonjo oloota olongoosa ttooyi ate obanga weetaawuluza kati ati awo amakulu wegajjira oyinza okuba oli mumanju weeyamba naye nga weeyambira mu kifo kikyafu nga yonna njama nga nawe oli serious weeyamba kati nno ekintu kya ttooyi kizibu kuba jjukira ebiri mu ttooyi munda ate gwe obiyinawa munda onfuna ebiri mu ttooyi muli obiyina wano munda otwambula nabyo kitegeeza olina okwekolamu omulimu munda mu ggwe olina byerirabamu ebikulimu nga birina kuba eri sasa wenda otanga ndi mu kusumuluka kiba kirungi naye okubeera nga ndi obubeezi ate waliwo okuba nga osumuluka naye osumulukira wakyafu ate ekyo nakyo kibi oba olina okwetereeza. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. kibi era tugamba nga tujjafuna enfe kati tugeze bw'okikola batugamba olota obukyafu ebirooto bya gundi ebirooto engeri abasamize bebavunamu ebirooto oba ab'ensi naffe biralamu bo bakugamba bw'olota ng'olya ogenda wangaala bw'olota ng'ofudde ogenda wangaala olota obukyafu bugagga oba bw'olota ng'otambulira mu bbi mwana gwo ogenda kujoola njole ogenda kuzinnyana mu bulinnya bwoti naye ng'ate ekyo si kituufu kikiralamu butali butuukirivu nga ntambulira mu bukyafu ate okulota nga nsumuluka naye nga nzuluka misinde anti awo nawo gwe tulaba kati bwesooka okiteeke mu buliwo you are contaminating the environment waliwo ebintu byokola ngamba ng'osumuluka naye ng'oli mu kiddayo liya okay odokambira kyekimu n'okusumuluka kwa bulijjo mu kirooto anti kati katugeze waliwo eyalaga nga yalota ng'asumuluka naye ng'asumulukira mu mazzi mu mugga ng'ate mwasumulukira ya contaminating nga gakulwaza bala kati waliwo byokola naye nga byonoona byesitaza abalala oba olina okwenonyamu kati abo ebintu byokola naye nga abantu bobeeramu bibakosa nkufunya bulungi nkulina ebyo tunono sibizi dreams are proverbs olugero kati waliwo omukyala yandodde ebirooto naye obwedda alota nnyo kasasiro kati waliwo omukyala yandodde ekirooto nga yandodde ekirooto kye nga yaloota nga enkuba etonnya kati enkuba bwe yatonnya n'etwala kasasiro n'obulaba omwala n'awagamira
amazzi ne gayitawo kasasiro n'awagamira nga ku bali yo baki ya kati ne wabeerawo ate n'alabawo ng'obwana nagamba ate obwana bukola ki mu kasasiro wali mu kasasiro awagamidde kati eddoboozi ne limugamba nti awo buboolaba ng'abaana bakulu naye baakona mu kkanisa be bantu abaakonera mu kkanisa okonera mu kkanisa kiki okona kwe kubanga gwe teweeyongerako bano bagenda mu maaso ng'osigala mu kifo kimu omuntu kati nze abayonze gye nnali najja ng'asaaga nenjiga bayibuli kalona nalungamya pasta nenfuuka youth pastor naye ng'ovudde from nothing from kiboga from kiboga naye nga waliwo awo abasajja abakulu nga baludde nawo ne mu church naye nga njogera ebyandikwa nga tebabiwuliranga nako ne bampa n'okubuulira saavisi y'okumakya bagiwa nanga musumba w'abavubuka tugikuwadde kankubule brother Dan nalaba ekisa abantu ne batandika ng'okkeera mu saavisi yaffe ey'okumakya mukyala musumba n'afuna n'obujja n'agitujjako nayeddiza kubanga abantu bajjanga bawangayo walinga ekisa kati ne mu church n'ofunira ate nga temuli nnyo nti temwalimu nnyo nti tukuba bantu bigo teachings kwali kusomesa busomesa naye nga najja buzi Katonda yakusimba awo weyongereko nenkula nengera nga nkula nze natuuka netutandika nga okubuulira enjiri buli lwa Sunday nga service ewedde banga omusumba waffe yalinga nabbi kati ng'asigalawo ng'alagula kati ffe akadde ako banga ffe mu kanisa yaffe buli muweereza baamusasulanga ku Sunday nga babawaayo ku sente service y'okumakya eno gye twakolanga ey'abavubuka ebiweebwayo ebyavangamu byakola okusasula abaweereza transport kulya kale ka facilitation tekalinga kangi nenga naye kakuzamu kumanyi kati musumba bwe yamalanga okulagula ng'akadde ng'atutuuza ng'ayogerako naffe ng'atwebaza ng'atulungamyamu awo kino bakikola bwe bati kati ng'atuwa buli omu ebbaasayi kiri muttu kati naye kati ekiseera kyatuukanga nga twali tutambula abasumba baabanga kaaba n'ekibinja ky'abantu abanga 20 naye ng'ate nga naye kati ng'abantu ate nga abantu yaddala mu siteeke ya pasita nga abantu abatambula nange kibinja kyange era ng'abantu abasinga ntambula baagala kula wali ku musumba front wali nga watanatuukawo ewabaawo wali akalubye challenge nga mbyawandiikibwa bayitanzi musumba Peter aliwa mulete omusumba abavubuka aliwa mu ajje buliro no byatugamba buliro ono twabulira olabaawo mu kibizi nakulayi mu kibizi tomanyi mu kibizi mu kibizi wali olaba akatale k'enakulayi gye kali kati kirireyo wansi mu kibizi ngoyambuka sola akatale k'ekasubi gye kali kati naye kati eyo munda eyo yebaira mu kibizi natugenda nakula mu kibizi nakula byeri mu gundi eyo mu ghetto ye nakula byo yonna ne tugenda ne tugwa eri Makerere Full Gospel awo nawo nga mubuulizawo do to do nengo yawandiikibwa gweko bayinawo eyatulema yali omu wano enamungona wano ku guti ogunene mugumanyi ogwo awo katwatuuka awo tetwategeera nga tuyingira ekikomera kiriko akakomera kampi kigeeti kimpi nga tuyingira kiri awo era nga ku main bw'oba weegendeza ku saidi eno bw'oba oddaho yima ku saidi eri bw'oba okomawo Kampala ku saidi eno era walina omuti awo walina omuti ngwekwera ku mukono gwe kati nga lutandika Yesu yeebazibwe muli muti eno bannange Yesu alokolera awo nyakumbe tetutegedde nti wa Haji Haji teyanyega yagamba mubeereko awo nzinya ne tugamba bambi atwagadde aleeta butebe aleta kutuzi yajja najjambia awo enjiri we yakoma buli omu yakwatawo twesanga ku church
nze nadda muziwaka saddayo ku church kubanga ate bwova onzira wakanti maddayo kubuulira enjiri etwaddayo yakusandiddako musumba sali nkutumiddeko ne musumba Lubega omwali buli omwe enjiri erimu ebizibu era baza ddan osanga omuntu abuli enjiri muweeyo 10 muweeyo 2 babi abantu abo zinenzi nebaza mukama kubanga ebbanga lyonna eryo twabuliranga enjiri eyadde otudde kumu tetwafuna kiwundu tetwafuna ki n'abantu abamu batufuwanga ssente naye kati waliwo mukwano gwange ye yali awo kasubi awo katale yali abula enjiri era kyolaba enjiri bwebanga obulira enjiri tolizoningira mu mutwe gwo ntokayana abantu mu ndowoozayo muntu ajja kukuba ejjinja muntu mulizoningire mu byawandiikibwa bamukuba nejjinja nerimbogole eggumba negwe kati kikyava tuli mu kulizoninga kati amanya nakugambye dda ebintu ebimu kasita otuuka mu kulizoninga abantu abamu bajja kukuba nze era olaba otubanga tuli mu kulizoninga and you outsmart me mbadde ngamba kyalina okukola kusirika mpulirize nedda sebo aishudakwaya that knowledge abamu ekiprojectinga mu bwongo bwe mukube busungu alina nnyo akajanja bemugamba tabyowulire mukube yes nga lwaki sikusinga nkusinze byeni mukoga tokyasobola kunziramu kati sirika ompulirize tebijja kukola oba olina ate sinkukubamu suba kyana kyotugamba kati kase nkomye kuki tukomye kukya toy kati so toy jukira ate no toy era kanjogereko is a spiritual prison is a prison for destiny komera lya magenda era abantu abasiba amagenda bagakwatira mu toy bagakwatira kasasiro kati so omuntu alina okuba omwegendereza Bible egerageranya toy ku magombe heads omuntu kyola boba olaba lwakuba mwe kasita mukyala mutunulira nnyo nnyumba erimu TV bikine omuntu ng'okyadde wanke wansoso genda wandibadde mu toy n'osooka okukwatirayo kessaala nenkwatira essaala ate bwe mbasi gendamu anti era wadde era ojja kugendayo gwe walaba Amooti bwe yazanya gwe tewala akasaidimira k'aba Amooti ne Pade bakola bati tewakalaba landlord bwe yabalinda nga tebasasula kirakola okimanyi yalindira mu toy oyatula mu toy ati gwe ne bw'okola otyo ojja kugendayo kubanga oli yabanga aggaddewo ayita mu ddirisa yabanga aggaddewo katono sijja kumusobola alina ogenda emmanju abalabi baffe mukama abatuweera omukisa nze musumba Sekitoliko Peter amina basebo ne banyabo twebaza nnyo kubanga mutugoberedde otuuka wano anyongera okubakubiriza nti ku ssaawa 2 otubanga tuluddewo nnyo saa 2 mubeereeko ku programu yaffe eyitibwa The Podium where voices shape tomorrow tuleeta ensonga nnyingi nnyo tuleeta ebyomwoyo tuleeta ebyomubiri nga musomera tugamba nti omubiri gulina okufuna ebyomubiri omwoyo ne gufuna ebyomwoyo tuba n'okunyumirwa kungi ate nga twogera ku nsonga ezinyigiriza eggwanga twogera ku nsonga ezikwata ku buli mutima gwa muntu so bambi tubakubiriza nnyo mubeereko kuva ku Monday paka Lwakuna nze ennaku zaffe tubegenda kubeera nga ku Podium ennaku esigadde maybe nga just for an emergency ate nabagamba nti teri story ekaddiwa nga tunaba kugikolako kuki ku Podium tumala kujogerako ebyoka ekaddiwa tusinkane ndozayo tujja kusinkana ekiro ngasubire okubalabako bye bye Export TV to the world.